bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinesi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Bana bakatonda mweno mungi mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyokuyiga kyaffe kye twayisa akawungeezi ak'eggulu twalabye nti Katonda agenda kuyita, tagenda kuddamu kuyita nga bwe kyali mu biseera biri eby'edda. Naye omulundi guno Bebulaniya 12:27 yatulaze nti Katonda agenda kuwewa, wagenda kubeera bw'ekikankano mu kkanisa ya Mukama. Awo nno abatukuvu ba Mukama bokka ensigo ennamu ez'eŋŋaano zijja kusigala mu kkanisa ye. Twalabye nti oyinza okulowooza nti kkanisa ya Mukama enaatera okugwa, naye tegeera omanye tejja kugwa. Eŋŋaano embi yokka yefuluma ne kasasiro yafuluma, naye eŋŋaano ennungi zisigala luddawa mu kkanisa. So weekuume enjigiriza enkyamu. Olunaku olwaleero njagala twetegereze ku ebyo ebigenda okubeerawo mu biseera bino eby'enkomerero, nga si kirala twagala kutunuulira kye bayita Sunday law. Teekani erya Sunday ligenda kutambula litya? Ye linaabaawo litya? Bayibuli eyogerako ki? Weewaawo ono si mulala ye mubuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Ssempiira Martin. Kansabe gwe nange tuwombeke tuweeyo okusaba. Katonda affe omukulu omugulu tukwebaza bwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tuzze nate Katonda n'enkyene ya leero okubaako ebigambo bye tuyiga. Saba okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kaffe ebigambo byonna bye tunaawulira olunaku olwaleero bisobole okuzimba okukubiriza okututeekateeka olw'okukomawo ku mulundi ogwokubiri ku bwa Yesu omulokozi waffe tusabye. Amiina. Twagala kwogera ku tteeka erya Sunday. Kubikkulirwa essula 14 olunyiriri olw'omwenda waliwo ebigambo ebigamba ne malayika omulala ow'okusatu n'agoberera n'ayogera nti n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo. Bw'onaasoma ku bikkulirwa 13 ojja kulaba ensolo kye ki, naye mu bufunze kubanga nzikiriza nti ebigambo bino bizze biwulirwa. Ensolo bw'osoma ku bikkulirwa 13 ojja kulaba nti bwe bwa paapa sisitimu eyo nga bweri. Daniel 7:25 otegeeza nti bajja kuteekawo ebiragiro, bajja kukyusa ebiragiro bya Katonda n'okukyusa ebiseera. Bayibuli egamba nenda malayika omulala nga ono ogwokusatu ng'agoberera n'ayogera n'eddoboozi eddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyise oba ku mukono gwe, 10 agamba nti oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabuddwamu mazzi mu kikompe ky'obusungu bwe, ti era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga. Twogera kabonero ka nsolo. Bw'onaaba osomye ku bikkulirwa nga bwe nkunyonnyoddeyo ojja kutegeera ku bikkulirwa 13 ensolo kye ki. 11 agamba n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lya. Tegeera omanyi mwemanyaza awulira ebigambo bino. Mu biseera bino bikomerayo olutalo olusembayo lugenda kubeera lwani gw'ogenda kusinza. Ku bikkulirwa 14 olunyiriri olw'omusanvu atugamba nti mumusinzi oyo yatonda eggulu n'ensi. Katonda atukoowoola mu ngeri ey'enjawulo ey'okusinza oyo eyatonda eggulu n'ensi. Naye ku bikkulirwa 14 olw'omwenda n'atulabula nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo ajja kulega ku busungu bw'ekikompe kya Katonda. Bw'osoma Bayibuli eno okuviira ddala ku kitabo kya lubereberye tulaba nti Katonda ku lubereberye atonda, bw'amala okutonda byonna n'awummula ku lunaku olw'omusanvu n'aluwa omukisa n'alutukuza. Bw'onaayongerayo mu kitabo kya Isaaya ng'osomye Bayibuli eno okuva ku lubereberye paka mu kitabo kya Kubikkulirwa ojja kuzuula nti ennyiriri endala nnyingi ezookera ku lunaku lwa Mukama olw'amazima, sabbiiti ye. Bw'onaagenda mu kuva essula ya 2:8 Bayibuli egamba nti jjukira olunaku lwa sabbiiti okulutukuzanga. Bw'onaatunuulira mu Luzungu batuyigiriza kye bayita definite article n'indefinite article. Ekigambo ekikozesebwa wano article ekozesebwa ku kigambo Sabbath eri article the ekikulaga nti olunaku lumanyiddwa. So mu nnaku omukaaga bw'osoma ku bikkulirwa, bw'osoma Bayibuli yonna ojja kutegeera nti olunaku olw'omusanvu Bayibuli lweyogerako olukyaliwo ne leero lwe lunaku olwa Saturday. Naye kikwewuunyisa nti ensi leero nnyingi n'abantu bangi n'abasomi baprofesa ba lawyers abasawo abasomesa bakkiriza nti olunaku lwa Sunday luganya okusinzibwako. Kikwewuunyisa nti bw'onaasoma Bebulaniya 4:9 n'olwokuna Bayibuli egamba nti eri abantu ba Katonda
wakyasigaddeyo ekiwummulo ekya sabbiiti. Bw'onaagendako mu Isaaya 6:6, 22, 23, Bayibuli egamba nti ne mu nsi empya buli luvannyuma lwa mwezi okutuuka ku mwezi, oluvannyuma lwa sabbiiti okutuuka ku sabbiiti, tujja kujjanga maaso ga Mukama ffenna abalina omubiri, tujja kumusinza. Kabonero akalaga ti sabbiiti ey'amazima eyogerwako mu Bayibuli ey'olunaku olw'omusanvu Saturday ne mu nsi empya ejja kukuumibwa. Kitegeeza ki? Nti ku nsi kuno bw'obanga oli wakuteekateeka kubeera mu ggulu, kikwetaagisa n'okutandika ne leero otandike okukuuma sabbiiti eyaki? Ey'amazima. Nnyiriri nnyingi ze tusanga mu byawandiikibwa ezoogera ku lunaku olusooka mu lunaku omusanvu Sunday. Era mwana tukikwewuunyisa nti bw'onaatunuulira Matayo 28, abantu bangi balowooza kigwanye okuuma olunaku lwa Sunday nga lutukuvu nti kubanga Yesu kwe yazuukira. Naye Matayo 28 bw'onaasoma ennyiriri zino wammanga ojja ziwandiika ogenda ozinoonyerezeeko. Matayo 28 olusooka, Makko 16 olusooka n'olwokubiri, Makko 16 olw'omwenda, Luka 24 olusooka, Yokaana 2 olusooka, Yokaana 2:19, ne bw'onaasomako mu kitabo kino ekya bw'onaagenda mu Bakolinsi ekisooka 16 ojja kulaba nti ennyiriri n'ebikolwa bya Batume essuula ya 2 ojja kulaba nti olunaku olusooka lwogerwako. Njagala kusomerayo lumu otegeere omanye. Matayo 28 olusooka gamba naye olunaku olwa sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwako, ng'olunaku olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya, Maliyamu Magdaleena ne Maliyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Ezimu ku nnyiriri ezoogera ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu tetulagaawo okukyuka kwa lunaku lwa sabbiiti. Tewali olunyiriri mu byawandiika mu ndagaano empya weewaawo n'abatume bano abaasooka Mukama waffe Yesu olulaga nti waaliwo okukyusa kwa sabbiiti okuva ku Saturday ogenda ku Sunday. Ebimu ku ebisinga twewuunyisa mu byawandiikibwa bw'onaagenda mu kitabo kya Matayo 24:2, Bayibuli n'ebigambo byegamba egamba bw'eti. Bayibuli egamba Matayo 24:2 agamba nti nammwe musabe ekidduko kyammwe kireme okuba mu biro eby'empewo newankubadde ku sabbiiti. Ebigambo bino ebiri mu Matayo 24 nga bwe twayize emabegakawo twalabye nti ebitabo ebiri mu Matayo 24 byogera ku bubonero obujja okubaawo ng'okuzikirwa kwa Yerusaalemi kwakubaawo. Matayo 24 mu ngeri enjawulo waliwo obubonero obwogera ku nkomerero y'ensi ng'ebintu bigenda kubaawo nga bubiri ng'era bwe bijja okuba. Naye Matayo 24:2 Yesu ng'ayogera ku biseera ebyo by'okuzikirwa kwa Yerusaalemi AD 70 yakimanya nti newankubadde ng'amaze okuzuukira nga wayise emyaka 4 sabbiiti y'amazima ejja kusigala ng'ekwatibwa eya Saturday. N'olw'ensonga eyo Mukama yenna mpuliriza tegeera omanye ng'abasinga bwe balowooza te sabbiiti yakyusibwa kubanga Yesu yazuukira ku lunaku olubereberye. Ekyo si kituufu kubanga Bayibuli tekiraga. Kati njagala kunnyonnyola nga tuli ku kyakuyiga kino ekya Sunday yavaawa. Tuli ku kyakuyiga kino okulaba engeri etteeka lya Sunday gye ligenda okuteekebwa mu nkola. Njagala otegeere katono ku bino. Mu kitabo ekimu kye bayita Worship of Nature olupapula 5:29 volume esooka kigamba bwe kiti nti mu Babulooni ey'edda enjuba yasinzibwanga. Era ekigambo Sunday it is a compound word ekikolebwa ebigambo bibiri, sun then day, ekitegeeza nti olunaku olw'enjuba. Bw'onaagenda mu kitabo ekimu kye bayita Bible Encyclopedia olupapula 5:61 ekyawandiikibwa John Engedi DD LLD agamba bw'ati. Sabbiiti kigambo ky'Olwebbulaniya ekyoleka ekiwummulo. Sunday lwali lunaku abakaafiiri lwe baawanga olunaku olusooka mu wiiki kubanga lwe lunaku kwe baasinzizanga enjuba. So okusinza kwa lunaku olwa Sunday abakristaayo kwe bayita okuba nti balusinzizako kubanga Yesu kwe yazuukira. Tegeera omanye nti kuva dda nga ne Yesu tannazuukira bino byajja bibaawo. Bw'onaasoma ewalala kye bayita Catholic World olupapula 8:9 agamba nti enjuba ye yali Katonda asingira ddala mu nsi ey'abakaafiiri. Era ekkanisa yandirabise ng'egamba nti kuuma erinnya eryo ekkadde kaafiiri Sunday olunaku lw'enjuba lulisigala Sunday lukuumibwa lutukuzibwa. Kyokka Sunday enkaafiiri eyawongebwa eri Baludda Katonda njuba nti lwafuuka Sunday ey'abakristaayo ennongoofu mbwe eri Yesu. Articles endala nnyingi ojja kuziraba zoogera olunaku lwa Sunday newankubadde bangi balukuuma balusaamu ekitiibwa, naye tegeera omanye nti olunaku luno terubeerangako olunaku Katonda lwe yatugamba kusinzizaako, naye olunaku lwe yatugamba okusinzizaako lwe lunaku olwa sabbiiti ne mu nsi empya olugenda okukuumibwa. Kati etteeka lijja litya? Sunday ebeerawo etya? Kubanga bwe tutegeera ebyaliwo mu biseera eby'emabega
tujja kutegeera engeri gye bigenda okubeera ne mu biseera bino bikomerayo. Mu mwaka gwa 3 omusajja yafuga gwe bayita Constantine 306 paka 337 AD. Constantine ono yali musajja eyatandikawo enkola bw'ayajja ku bukulembeze mu kyasa ekyokuna. Roman Emperor gwe bayita Constantine yali musajja musinza wa njuba nnyo. Kyewuunyisa nti ne ku nnusu ezaakolebwanga emabega waazo nga waliwo ekifaananyi eky'enjuba. Ebiseera Roma bwe yatandika okubanga etandise okugwa etandise okunafuwa, Constantine n'alaba nti agwanya okubanga ayunitinga abakafiiri n'abakristaayo. Jjukira mu biseera ebyo 4th century waliwo obukristaayo nga bukula naye nga waliwo opposition masekati g'abakafiiri n'abakristaayo. Wansi w'obukulembeze bw'obwakabaka bwa Roma nga waliwo okuyigganyizibwa ennyo okw'abakristaayo. Era tegeera omanyi nti mu byasa ebyasooka waliwo embeera y'okuba nti abakristaayo bangi bayambalanga amaliba g'ensolo ne bateekebwa mu bisaawe ne baliibwanga empologoma n'ebirala ebiringa ebyo. Constantine mu mwaka 321 AD ateekawo etteeka erigamba bw'eti ligamba nti on the vulnerable day of the sun let the magistrates and people residing in cities rest and let all the shops be closed. Constantine yateekawo etteeka erisooka yaleetawo okugattaganya kw'obukafiiri n'obukristaayo. Era ebintu bingi ebyakolebwanga mu bukafiiri ne biyingira ne byambazibwa ne biteekebwako amannya ag'ekikristaayo. Mu AD 321 Constantine ku lunaku lw'enjuba saanidde akkiriza abasajja bano bali bakola mu bibuga n'abali babeera mu bibuga n'amaduuka gaabwe gaggalwe. Ng'era bw'olaba leero nti olunaku olukyasinze okubeera n'amaduuka okuggalwa ojja kwewuunya nti olunaku olubeera lwa Sunday. Tugezaako okukopa n'okutambula mu ebyo ebyedda. Constantine bwe yakwata bwewaawo ng'amaze okugatta n'ekkanisa bwe yakwata ekitebe kye n'akijja e Roma n'akyongerayo n'akitwala e Constantinople. Tulaba nti amawanika ge n'abajaasi be n'abalekera ekkanisa ey'e Roma, bishop ow'e Roma. Bw'abirekera bishop ow'e Roma n'asigala ng'atwala mu maaso ebyo ebyaliwo n'obuwangwa bungi ne Wiiki. Sitaani mu kuyita mu Roman Kingdom oba Empire yagezaako kuyigganya ekkanisa n'eremwa. Naye bw'eremwa n'agamba nti kubanga sobola babangula kambeegatteko, era n'asalawo mu ngeri y'emu abeegatteko. Catholic World Olupapula 89 March 1994 agambye nti enjuba yali katonda mu bukafiiri, nti era yagulumizibwa nti ekyaliwo kye kino nti olunaku olwawebangayo eri katonda njuba ne luweebwa erinnya ery'ekikristaayo ogattaganya abakafiiri n'okubanga oyinza okubanga bakyuka eri obukristaayo. Bwe kityo ekkanisa n'egenda maaso ng'etandika okuleetawo engeri ya sande okuyingira mu lukiiko olwa Lawodikiya mu mwaka gwa 325 waliwo ebigambo ebigamba Christians shall not Judaize but be idle on Saturday. Obukristaayo bwe buyingirawo ne bwagala nnyo okuwakanya obuyudaaya obwali bukuma sabbiiti ey'amazima. Ne bagamba nti tetujja okukola abakristaayo tebajja kukopa by'abayudaaya naye bajja kuwummulanga ku lunaku lwa Saturday. Tebajja kubeera idle ku lunaku lwa Saturday, but the Lord is the day they shall especially honor, and as being Christians shall if possible do not work on that day. Bwe kityo mu lukiiko luno ne bayisa ti ku lunaku lwa Saturday abakristaayo tebagwanye kuwummula ng'abayudaaya bawummula. Era bwe kityo ne bajjawo etteeka eryali likubiriza abantu okuba nga bakola batya nga batandika okukola ne ku lunaku olwa sabbiiti ne bawummulanga ku Sande gye bayise Lord's Day. Wino mulala mungi bw'ojja kumusanga the Converts Catechism, what is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do you observe Sunday instead of Sabbath? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kubanga ekkanisa ya Bukatoliki yakyusa etteeka okuva ku lunaku olw'omusanvu n'eteeka ku lunaku olubereberye mu nnaku omusanvu. Bino nno byagenda maaso nga bibaawo. Ku Bikkulwa 13 eyogera kubanga ensolo yafuna ekiwundu. Nagambye nti bw'onaasoma ku Bikkulirwa jjojja okugenda osome era olabe onoonyereze. Ensolo gy'ayogerako wano si ndala, ayogera ku bwa paapa, sisitimu ey'Obukatoliki yonna mu bulambalamba. Naye bw'onaasoma ku Bikkulirwa 13:3 Bayibuli egamba ku Bikkulirwa 13:3 egamba ne ndaba omutwe gumu ku mitwe gyagwo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Waliwo ekiseera mwana wanyinaza mpuliriza, Obukatoliki Papa Senge emaze okuweebwa support okuva mu Roman Empire
ng'emaze okuweebwa support nga ne tradition zimaze okuteekebwawo. Tegeera omanye nti baatandikira mu maanyi. Era mu biseera ebyo tegeera omanye bw'onaasoma ekitabo kye bayita Great Controversy ojja kuzuula ebintu ebirala bingi ti ne bakabaka ab'ensi ezeetooloddewo bajjanga ne bavunnamira paapa abakulembeze ab'eddiini kubanga baali balina kye tuyita ecclesiastical powers, balina amaanyi ag'ekkanisa n'amaanyi ag'ebyobufuzi. Kigambibwa n'okugambibwa nti n'eggwanika eryali erya Constantine bwe yali agenda yalirekera ekkanisa kwe yatandikira. Mu kiseera ekyo nefugira emyaka Bayibuli yeyogerako emyaka 1206 naye mwaka gwa 1798 French Revolution ng'eyingiddewo, Napoleon yasindika General Bethia n'ajja n'akwata Papa yaliko ebiseera ebyo, Papa Pius the 6th n'amutwala mu buwaŋŋanguse. Bamutwala mu buwaŋŋanguse Papa ono yafa nga bayise omwaka gumu. Naye Bayibuli egambye nti ekiwundu ekyo kijja kuwona. Mwaka gwa 1929 ekiwundu ky'obwa Papa kiwona. Mussolini yakkiriza. Mussolini agreed to return the papal seat and power. Benito Mussolini mwaka 1929 yaddamu n'akkiriza entebe yali ey'obwa Papa eddemu ebaweebwe. Nti era bwe kityo nga bwe kyali mu biseera biri kumala ebbanga lyonna 1929 obukatuliki buno n'obwa Papa buzeemu buzimba kye tuyita okuddamu okuzimba nga bwe kyali mu biseera biri ebyedda. Era bw'obanga obadde otegereza ebintu ebigenda maaso era bitambula ojja kukizuula nti ebintu bingi bibaddewo mu nsi n'entalo ez'amaanyi. N'ennaku ezo emabegako tujjukira nti Papa aliko yagenda n'asisinkana ng'ayagala kulaba ng'aleetawo emirembe masekati ga Russia ne Ukraine. Mujjukira bulungi emyaka egiyise emabega Papa bwe yajja n'akyalako wano mu Uganda, Papa Francis, nti ensi yateeka yagenda ku bunkenke kugamba ali internationally recognized, ali amawanga amalala mangi. Ekiwundu ekyali kyagiweebwa system eno kigenda kitandika okuwona mpola mpola. Amaanyi gali gaddamu okuddamu okusituka nga bwe kyali mu biseera biri ebyedda. Era mu kitabo kye bayita Great Controversy of Popular 605 paragraph 3 Ellen White agamba, but as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching, and the third message will produce an effect which could not have had before. Ntegeera omanye ng'ekibuuzo ekyokuteekawo etteeka lya Sunday kyebuuzibwa. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, jjukira nti etteeka lino bw'onaali yeetegereza nga telinatufuuka world universal Sunday law lijja tandika n'ensi ya America. Naye ng'abantu bangi babuusabuusa binaabeerawo bitya. America ensi ebadde emanyiddwa bulijjo nga y'ensi ekulembeddemu eddembe ly'obuntu. Enaayambako etya okulaba nga tteeka lya Sunday, enaayamba etya obukatuliki buno obwa Paapa okuddamu okuba nga bukola ekifaananyi ky'ensolo. Tegeera omanye ti ekyo tubadde tubuusabuusa okumala ebbanga eddene. Njagala kusomera bigambo bino biwulire. Great Controversy, page 607, paragraph 1 agamba, as the controversy extends to new fields and minds of the people are called to go this downtrodden law, Satan is austere. Nti nga waliwo okubuulira okw'amaanyi okuyita bwakaba bwamalayika okusatu nga bubuulirwa eri ensi, abantu nga bayitibwa okugondera eddoboozi lya Mukama n'okukwata sabbiiti ey'amazima, Sitaani ajja kusunguwala. The power attending the message will only madden those who oppose it. Kubanga wajja kubeerawo kye tuyita loud cry nga bwe kyali mu biseera by'abatume ba Mukama waffe nga bamaze okuweebwa omwoyo enkuba ey'oluvannyuma babuulidde enjiri mu maanyi ag'omwoyo, abantu bangi bakkiriza, Sitaani ajja kunyiiga. Era mu kunyiiga, the clergy will put forth almost superhuman efforts to shut away the light lest it should shine upon their flocks. Nti eri abakulembeze ab'eddiini mu opposition ababadde bayigiriza empisa z'abantu ebbanga eddene bajja kulaba nga bateekawo engeri n'ekukola kyonna ekisoboka okulaba nga kino obako ekitangaali kibadde kibuuliddwa kizikira. Baganda manyi nazawuliriza ebigambo bino, njagadde otegeere omanye nti mu bbanga eritali lyawala nnyo Katonda ng'amaze okusitula ekkanisa ye, Sitaani nga bazakikola mu biseera eby'emabega byonna bigenda kuddamu bibeewo ne mu biseera bino eby'enkomerero. Etteeka lya Sunday ligenda kujja. Era njagala otegeera omanye nti stages ezoogerwako bonna boosome mwoyo w'obunnabbi ziri stages nnya. Bw'onaasoma ekitabo kye bayita Testimonies volume 9
olupapula 232 paragraph 232 ne 233 ojja kutegeera nti etteeka lino ligenda kuyingira bwompola. Tuli ku mulembe leero nga tulina kye bayita global warming. Obwengula buno bw'obulengera n'olengera ensi waliwo kye tuyita green house effect. Waggulu ku bwengula kwa atmosphere yawe kubanga ensi yaffe eringa mupiira waliwo akabubi ke bayita ozone layer. Omusana guno buli bwe gwaka bwe guti radiation ez'enjawulo omuli ne light spectrum bijja ne biyingira obwengula bw'ensi. Bwe biyingira obwengula bw'ensi ezimu ku rays eziva ku njuba ziyita mu bire. Kati kubanga ebire byeru ezimu zibeera reflected back ne ziddayo luddawa mu bwengula. Kati ebbugumu ettonotono ne lituuka ne light rays ne light spectrum ne bituuka ku nsi kuno. Bwe bituuka ku nsi kuno era waliyo rays ne radiation ezibeera reflected back ne ziddayo. Kati bwe ziddayo ne zisanga ebire ne wabanga makkati awo waliwo engeri yaki. Yensonga lwaki bw'onaba ogenzeko mu science ojja kutegeera nti waliwo ensonga lwaki bw'otambula mu ddungu emisana akasana kabeera kaakannyo. It is very hot during the day ate n'ekiro empewo ebeera y'amaanyi. Lwaki? Nti kubanga eddungu teribeera na bire. It has a cloudless sky. Omusana bwe gwaka bwe guva mu bbanga bwe gutu bwe gukuba bwe gwaka ate ekiro mu reflection gutambula butambuzi ne guddayo. So nga bwe gujja gwakanya ate ne gumane gubeera gulya. Kyensonga lwaki ekiro ebbugumu eryandibaddewo nga liri trapped likwatiddwa masekkati g'ebire n'ensi lijja kubanga ate ebire kubanga tebiriiwo teririiwo. Kati mu ngeri y'emu leero abantu bangi basaze emiti, abantu bazimbye mu ntobazi. Gavumenti zigezaako okulaba nga kiri obutonde buddamu okuba nga bukuumibwa. Mu ngeri y'okuuma obutonde gavumenti ez'enjawulo nga mwe muli n'eye Uganda naye omukulembeze w'eggwanga luli ng'ayogera ng'agamba nti newa tetugenda kubaliyirira mwazimbayo mulaba n'olw'ensonga mubonebone n'ebyammwe. Kati abantu bagenze batema emiti bazimbye amanda batemye emiti buli oluyimba lugamba nti tugeza n'ofa nga tuguze emmotoka buli omu ayagala abeeko emmotoka gy'akola. Nejjukira bino byonna byeyongera kuleeta carbon emissions. Bwe bireetawo carbon emissions emika egy'enjawulo nga gye methane emika egy'enjawulo nga carbon monoxide zigenda mu bwengo gigenda mu bwengula ne gidestroyinga akabubi kali aka ozone layer. Ozone layer eyo buli weenabeera depleted kitegeeza nti wagenda kubeerawo engeri y'ekiro ekinene eky'amaanyi ekiriwo mu masekkati g'ensi ne ebire bigenda kukola bracket ey'amaanyi nti bwe bunaava eri radiation bwe zinaava ku njuba zijja kuyita buyisi mu ozone layer kubanga eri depleted ziyingire mu nsi. Bwe zinaayingira mu nsi ate zaagale okuddayo zisange ekiro eky'amaanyi ekijja okuteeka. So ebbugumu y'ensonga lwaki leero lweyongedde. Era kubanga ebbugumu lyeyongedde ojja kwegendereza nti ensi eziri mu mambuka n'ensozi ez'amaanyi zirina glaciation oba glaciers waggulu. Olw'ebbugumu okweyongera amazzi gali agali mu North Pole ne Southern Hemisphere geeyongedde okusaanuuka. Kati bwe gasaanuuka galeeta amazzi mangi mu nnyanja. Bwe galeeta amazzi mangi mu nnyanja kitegeeza nti wajja kubaawo amataba. Wanaabeerawo amataba wajja kubaawo landslide. Jjukira entobazi twazitematema dda. Kati ensi leero we tuli egezaako okulaba ng'eyamba tukoze tutya okulaba nga tutaasa obutonde bannange flooding bannange ebbugumu. Naawe ali Munnayuganda leero jjukira ebiseera biri ng'enkuba etonnya mu season ze twamanyanga naye leero ebintu bitabuse. So njagala otegeera omanye etteeka lino ligenda kujja mu ngeri gy'oyinza obutabisuubira. Twatuuka mu kiseera kya COVID ng'amaze okulangirira pandemic ey'ensi yonna. Abantu baali tebasobola kukkiriza nti ensi esobola okubeera ku lockdown nga tebasobola kukkiriza nti omuntu asobola okubeera ewuwe nga tatambula ng'emmotoka ziri waka. Era okusinziira ku mpapula nnyingi ne risaaki omulala mungi azaakolebwa bamaze okukikakasa nti ekyaliwo mu biseera bya COVID abantu okuwummulamu kirina engeri gye kiyambyeko ensi okudda obujja n'okuddamu okubeera rejuvenated okuddamu nga bwe yali. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo nti carbon emissions ennyingi olw'emmotoka ne factory ne pikipiki n'abantu okukola n'ebirala ebiringa ebyo ebyandibadde byongera ku greenhouse effect mu nsi leero bijja bikendeddemu. So kitegeeza nti okuwummula kwa lockdown rest ebaddewo leero erina kyeyambyeko. Mu mitendera gino egigenda okuba otegeera omanye nti ekisooka kya byonna kitabo ky'engambe kibayita Testimonies Volume 9 page 232 wajja kubeerawo okulemesa abantu okukola ku lunaku lwa Sande. Era tegeera omanye nti ekyo kijja kubeera kyangu nnyo ng'omukulembeze bwe yagamba mu biseera bya COVID singa bakusanga ng'okuŋŋaanyiza abantu mu biseera bya COVID ebeera attempted murder obeera oluddemu ensonyi olukwe.
kyangu nnyo mukama manyina zampuliriza leero mu campaign nga n'abaana ba university ez'enjawulo bali mu kwekalakaasa baagala kulaba nga wabeerawo obutonde engeri gye bukuumibwa ensi eri mu kukola kimala kulaba nga abantu bava mu ntobazi ensi ez'enjawulo bw'onaagenda ku mutimbagano ojja kulaba kye bayita Green Sabbath Project n'ebintu ebirala bingi ojja kubizuula Climate Sunday bino bigezaako kubaawo kulaba nga ensi eddamu n'ebeeramu bupya n'eddayo gye yasookera so tegeera omanye nti mu kadoketi kano nga buli muntu akaaba ku Green Sabbath Project nti wabeerewo ekiwummulo buli muntu wagenda okuwummula tubeere n'obudde ne famire tubeere n'obudde obuwummula ensi tugireke ewummule bassebo ne bannyabo etteeka lya Sunday ligenda kujja oba twagala oba tetwagala ng'era omutendera ogusooka kijja kutandika mpola mpola kugaana abantu kukola ku lunaku lwa Sunday kuwummula ensi ebeere n'olunaku lw'okuwummula wansi wa agenda za Climate Sunday wansi wa Green Sabbath Project n'ebirala ebiringa ebyo abantu baagala bawummule stage number 2 ejja okubaawo kwe kuba nga bonasoma Great Controversy opapula 6:8 ojja kukizuula nti mu kino abantu bajja kuba basobola okussaamu Sunday ekitiibwa naye ate ku Saturday bawummule olengera amagezi ga Sitaani engeri gyakiyingizaawo wali twatandise nga Sunday mugikuume muwummule naye wano bagambye nti osobola okumma ennaku zonna tetukulinako nnyo buzibu as long as owummudde kuba kyetwagala kwe kubanga ensi eddamu bupya stage number 3 kwe kubanga ekiseera kijja kutuuka bonasoma Great Controversy opapula 6:7 ekiseera kijja kutuuka ng'omuntu tasobola kusinza ku lunaku lwa Sabbiiti wabula okujja ku Sunday yokka era mu stage eno ey'okusatu wajja kubeerawo kye bayita fines and imprisonment abantu bajja kusibwa bajja kuwaayo engasi bajja kusasula ssente mu makomera okuteebwa kubanga basangiddwa nga basinza ku lunaku olwa Sabbiiti nga bamenya Sunday stage number 4 kubikkulirwa 13, 15 paka 17 atutegeeza nti wajja kubaawo okuwalirizibwa okw'abato abakulu ab'eddembe n'abaddu bonna okusinza ensolo so kitegeeza nti mu stage eno esembayo wajja kubaawo okulangira kw'etteeka okwabo balemeresedde okukuuma Sabbiiti eya Sunday bajja kuttibwa muganda manyina zampuliriza tuli mu kiseera nga bino byonna tubiraba ebbugumu wenjogera leero yeeyongedde bwe yali anaaba omulundi ogumu kati onaaba emirundi 3 eyali amala ennaku 2 kakati byafuuka bizibu naye njagala okitegeera okimanye ti Mukama atuwadde mukisa bw'ogenda maaso n'onoonyeza ebigenda maaso mu nsi leero Green Sabbath Project Climate Sunday n'ebirala bitulaga nti etteeka ligenda kujja kitegeeza kigwe eri nange leero tegeera omanye ng'etteeka lijja gwe nange obulamu bwono obwange tugwanye okubuteekateeka Yesu akomawo bino bijja kujja ng'ensi yakukaaba yakusanyuka nnyo kulaba nga tuyinga abagumuza ensi abantu balina obudde ne famire abantu bangi bawa testimony mu biseera bya COVID ne mu nsi ez'enjawulo nga Brazil waliwo ze bayita Car-Free Sundays n'ebijaguzo ebiringa ebyo bawummule bw'ogenda e Kampala leero njagala kubuuza nnaku ki z'osanga ng'ebizimbe biggaddwawo ebeera Sunday ebeera Saturday ebeera Monday ebeera Tuesday lubeera lunaku ki lubeera lwa Sunday n'omusiraamu aggalawo n'abeerako ewuwe kikwewuunyisa so n'olw'ensonga emu mbeera efaanana bw'etyo manya nti ensi eri mu kwegezaako kweyuniting okuddamu okuyita etteeka ly'eryayita edda mu biseera eby'emabega National Sunday lejja ate mu bubi nnyo ng'etandika n'okuba nga abantu bawummula ku Sunday osobola okusinza ennaku 2 ojja kuwummula ku lunaku lwa Sunday lwokka Sabbiiti ogenda okole bw'onaakusanga osinza ku Sabbiiti ey'amazima Saturday okubibwa fine n'imprisonment n'ebirala then ekisembayo kujja kuba kufa byokuyiga bino byetukyayiga njagala kusaba Mukama atuyambe abikule ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe obulamu bwaffe buteekebweteekebwe gwakyalina Sabbath issues leero ku ssomero gy'osomera ng'olowooza nti kamaleko emyaka gyange ena naagikuuma ng'obudde butuuse manya gwakyalowooza nti bwe naamala okubanga bino byonna biwedde gwakyalizannyirako olowooza nti Sabbiiti lwera ku lw'ogwanya okufuluuta ne weebaka ne weebaza n'eyazimba tegeera omanye kino kye kiseera gwe nange okuyimirirawo ku mazima n'okulaba nga tweteekateeka olw'ebiseera ebizibu ng'ebyo tegeera omanye nti Katonda bw'olemerera okweteekateeka lino okumunoonya n'okubeera naye ng'okyayina eddembe kiyinza okubeera ekizibu mu kiseera ekizibu ddala nsaba Katonda akuwa omukisa era atukuume ateekereko obulamu bwaffe buli lunaku buli ssaawa n'ekiseera ekyo bwe kinaba kituuse ekyokuwalirizibwa tusigale ku mazima ne mu maaso g'okufa katusabe Katonda affe omukulu omugulu tukwebaza kubanga oyogedde gye tuli okulumizibwa nnyo obw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa Mukama nsaba nga bw'otuyigiriza nti bino byonna bijja kubaawo omulaba ajja kudda maaso tula obwenyi bwe n'obusungu bwe eri abakomi ba Sabbiiti ey'amazima nsaba otutendeke era otuyigiriza okuva na leero okubeera abeesigwa ekiseera ekyo bwe kinaatuuka Mukama
tusigale nga tuyimiriddewo ku kigambo kyo era ne ku mazima ko mu ngeri ey'enjawulo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina, amiina. Mukama akumpeera omukisa.